Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye atalina ssente tasala kati wano basobola okujjula ne bateeka wali tents nina garden abalina emikolo abalina conferences byonna garden tugirayo ebisaidi eri wansi garden enjirabe aŋŋamba nti wano nga we tutudde wano we wati wonna wajjula kati we wajjula kafuka abategeevu kati we wajjula basobola oteeka wali tents n'abalala akafuka gazi bulungi ade manyi wano we wajjula abasigadde nga babagoba si enkola balina kasitoma ke zinesi nti ebaka eddunda akafuba kati gyekali aketabu oba kyalo nnyo ofo gye buli obunyirira ennyonyo temusobola kwenkana bifo bwe biti baliyo abana so ogigeragera yenabisere abana gyeri bali tosobola digeragera nenabisere buli kimu ekirungi kisibuka wafi kati gwe kyoba olina omumanya tulina wanga wanga street tavern yaddala erisaidiki eri mu bakka mwennyini tya kikuba kizibu abadde ki tetusinga byonna akuvuleko gwe kali sokolodi kanyululu temuna soda anyogogamu naye sinnyo byonna nsubira ntiko tulinayo wanga tavern street ekikuba kufaako obufi eyo gye tuwummuliza ebirowoozo byaffe naffe tannalya naataddeko ebanje batonnala ekyoku why muzibu ki tonnalya taddeko ebanja faluuku taddeko ebanja ogamba tannalya energy drink abakasana kali bulala ate nga babagambye naye soke asawalungi ekitangaala ekimanyi oba mbatwaleko nange wali ewaffe tizoke tulamubalya tugenda babalimbe naffe tetuli abantu babalimba nga batugamba ewaffe tuli mbalogo iyo babeeyo ebakka buli wootambula awaddakola basawulyere abantu beeyomba tya abe bagondeya naye maama abantu beeyomba tya si bwe kiri buli wootuuka olaba walaba wanawa baka yaffe nnungi abalogo eyo gye batava eyo gye basibuka ndi wano kaliisizo kampikirekawo mbabuuzeeko omu bwati okuwa omu bwati wanje tujjudde fulukombazi tuli mukaaga kale kuyitawo kumbuuzaako katono saawa ng'emu njaggiweza saawa ng'emu kale jajja kale baka batendayo ali kubuuza mu magezi
Kale kambatwaleko nange leero mulabeko nkoze wange mulayo otanambuze leero ono ngatanambuze aliso yafengazi obuzibu bumunti bakola kkubo kale ebifa ebisinga weesanga tulina bwewetayo birimu diversion engeri bali mukole kubo nze kalisizo omujjukirako ekyo nti pate abantu bakubanga pate kati bigeze bikendera because kubo alina ekkubo everything kijagwa kibyukirire buli wiiki bali baletanga abayimbi naye season ku season kozi oyo twateeka omukolo gw'eggaadi bayita batya oyo bagiyita garden bagiyita garden which garden teyina Jemax garden obadde tojjukira Jemax anti kati zirimu emirundi ebiri kati abeerako ebakuba wayitamu buyisi nabeerayo wabeerayo n'okubeerayo for like yes abajali ebiri situgitambudde paka kuwulira baka mutawani bakka ddundi yabeerayo okwo dundu ye yali anoonya nze musinkana ku intaneti nolema musisinkanira ebakka sitambula kati ali kaliisizo kati ndi kaliisizo ewammwe naye laba nze kyalo nkitya kitya swala kiddako ng'olwo lwonna lwaki kagatnungi eyo red flag emu tadda ku bakka nga nnungi agiteera bwezi natuuka ne baŋŋamba eno gyoze baaba ali bulala ku ddogo kwe batava naye nga kituufu evidence kituufu gwe buli oyita ennyumba bbiri baddakola basaba oyita ennyumba bbiri badda ng'olese ekyo Jessica okusinziira ku kyowanyumiza already ekiriwo okitegedde Jessica simunenya kwogera bw'ati ayinako bad experience tetugambye bonna anti baga okulya mamba abomunakumaganya ekika kyonna not olwo kati nga bagamba nti ewaffe nti bali abantu si bonna kitegeera si bonna nti bali abantu ewaffe boogerayo ebyo bugamba omuntu obakyotera bagamba sirimu yava eno n'okulya abantu ebintu bibiri batwogerako bibiri naye nammwe babatenda obulogo ate Faruku muleka mwandoga tukyogereko nina engeri wamma gye njagala abantu beeyo nange byesitegeera nga bakunyiga epensa esobola ebyabawudda seba Faruku kyaŋŋamba kyenkola anyiga anyiga bunyizi n'otambulirawo mami nedda olaba soko mpa akantu ako ŋŋamba abantu ffe just twagalwa bwagalwa ate bw'oyogera bw'otyo nange ndimu akagamba omanyi Faruku kyansaba kyenkola naye wantu nayengera okumala emyezi emeka namalayo emyezi ebiri wali ogenze kumalayo ebbanga ki myezi nga 6 naye lwaba tegyawera noddukayo wallahi navayo ndi mulwadde tomanyi bwatuuka kaliisizo wavaayo wekka wali mwaka nalinzeka naye I don't know how I reached Kalisizo awo nga mami gy'abeera awo yali tali bakka nalinze kukola yali 224 I think so 2024 wali ogenze kukolerayo ki n'omugaga wayo gwenkolera yali bweru n'ofunayo akalimu naye baaba wavaayo navaayo ekyamazima okutuuka ekalisizo nga sitegeera tuba bye bankolako omukolo naye wantu nti ayo sijja kulimba watyayo buti olwokutiisa nange muyinza bba Faruku mwandoga yatyayo buti olwomutiisa nti nno joze ebiki bikyeyaka naye naati ate nekimuyingira manyi sebo kati nina birthday omuntu ne bwambuuza birthday eri waŋŋamba kimu ngenda salira keeke eddundu buli kimu ddundu Faruku tulina otutuula twogere
bakwata tewali kutuuka kwogera ekituufu kyo gwe muli naawe kyowulira kyeki mwamukwatamu okubeera ng'afiiringamu so Faruku nanga kati tudde eno nti tugende kati tudde eno ye ssebo siina nno gyali buli kimu wafuli with it buli kimu amufiri with it yebeera life ya muntu n'okwagala kuba kati era alijaso yawula koko ne gundi ayawula mirina fruit ne pepsi na byonna bifaanagana pepsi alina gas tweyanza nange ndi kimu firi with it ndi satu with it akoze atya waitress ati nawe kati otidde ntiddemu Jessica ate nanzibudde amaaso wetereza bayinza oba bakwatamu naye gwe Jaso gwomanyi nti mbeera ndogoota n'abantu b'eddungu buli budde mubuuze owomusoli yadnemwa niye wali abantu nga tomala gababaloga abantu bagaye twayingidde omwaka nga sinnamera musooli mukyenyi kati tokiraba nti wakitwala nti aa ekyo kya bulijjo tekigenda ba naye ekintu kale buliwo kiwulira nti nti kiba kati nekino ekyeddundu bwe nkiteeka ku mutima bayinza okukola kiba nti kiba sinange nteddewawo ka second thought ojjukira ne Silivia yakyogerako abantu be nti ab'eddundu si bangu okijjukidde yagamba simanyi abaveeyo bonna sisita we yagamba teriyo atavaayo nga mwenna bonna buli avaayo mulogo nange bwenkiwulira kyokka nyina abantu bange bagenda kusenga eyo nyina abantu bange abava ebweru nabaguliza eyo eddundu tugenda bazimbirayo ku nyumba bagenda ebweru kali akaze kabakaba oba ngamba bakuliddeko n'abazaaliddwabo oba osenzeko busenzi it is okay kali akaze kabaka abantu ndowooza abakuliddeko twetegereza ennyo abakuliddeyo n'abazaalibwayo Faruku wazaalibwayo bawakulirayo gye bakuzaala Faruku gye bakuzaala Faruku gye bakuzaala oli kube tugenda okwetegereza ani omulala awo Jasi mu meeting gwolaba yakulirayo bayise musenze bayise musenze oyo tetujja mumutya nnyo musenze ayinza obutakopa gaadi musenze Faruku waako bano be bakugu b'oku kitundu kyawaani yakulirako ani omulala mama wayibula awaluddeko jajja Enoka jajja Peace waako kakyabo aba bakugu jajja Enoka ate jajja Enoka era sinnyonnyo nange naye sibaawula naye kati mbaawula jajja Enoka naye sinnyonnyo naye ye omulabirawo nga tasobola oyo teyankwatamu yansabira Saala ani ayinza okukwatamu menta ate menta naye oyo naye yakajjako nakatono tugende kwanyaawo naye kisinza osobola okutuuka ku kitundu n'okoppa emize ate n'omwaka tannaguweza nnyo naye maama nga yeetalanga yerandiroodi w'ekitundu yeetalanga ow'ekukitundu yeetalanga nanyini omuntu yenna yenna okusooka okumanya ekitundu osooka kirambula kati aba alambula kyava atambula yekka ate takula bakuleeteko ku Sande okyaleyo ngeri gyesitali wa ku kitundu sikirinaako buzibu saagala koppa mize gy'oku kitundu so ebisinga nga wembagambye omuntu akulidde ku kitundu n'awangaliddeko tebaba n'egyo emize naye kati tuba tuzeeko buzi kiba kisooka kukwata mize egya ku kitundu naye tewemaze bakatonakyala wegendereza nnyo byolya bamaze bammala ebyo tubirina ate ffe ayinza okunkwata abasinga bagyeraliikira bagitya naye bakasi eri emyaka 2 agayise mulina likodi
manyekiba kyabeerawo emyaka n'emyaka kati tulina ekyalo ekiddako awo ng'obudde awo tubaddewa tulina twakula bagambaawo toyitawo kyo even up to now naye nga abalegend be babikola lwalinawo ebintu bya byakyukamu bikyaliwo nga kibalya Jessica oli twava ewammwe kiro ssaawa 7 oba ne Jessica biri mu history byaddawo kati mwe temutya kutambula kiro abantu batambula ssaawa 7 8 ne bayitamu ne bagenda ate kati abantu ababikola baba baafa naye Jessica wali osinkanyeko omusezi n'omulaba 1-on-1 ne bamukusongeramu nti oyo musezi musinkanaanga ne bakugamba nti agamaka balya tetugalinayo ewaffe bwetugenda balaga amaka n'ennyumba era wezinafa wegambye mu kitundu ekiddako awo mu maaso olinawokomanyi neeno tugenda tulageko ennyumba y'omusezi era bagamba bw'oyita wano newano oyitawo oyanguwa but abantu ababikolanga baafa naye era likodi esigalawo baliko kati omundage nti agamaka kuva ku bujjajja bwabwe balya sibamanyi omusezi amanyiwa kubanga nyinawo gwejagala mpeeyo balye njagala bali Isaac olwedde wuuyo omweru nnyo ayidde teyeetaaga kufumba kati nawe okkiriza nti ababiriko nga baafa nemune waliwo emize egibanga gyansikirano kamusigaze ebizibu byammwe bye mulinako ebyobulogo ate we tunaabongerako n'okulya kijja kuba kijja bagidde kiba kisusse baka yaffe yasooka si eyali ey'emyaka giri nga abazadde baffe mu baakulira babi batiisanga bayibuwe baluuku muli balogo ebyo likodi bagirina ekyo ky'obulogo kyogamba Jessica byayogera wa mu myaka gyadde egy'abajjajjammwe byayogera bipya tugamba ma 2024 bannange ate bipya nnyo bannange omwaka gwayogerako ndabika nali bamanyi ndabika naliyo kandabe naye nkuze babyogera naye nze sikirabangako omanyi bano nabagenda mu 2024 mu Gwomusanvu Jessica gwe omwaka gwayogerako si byadda bipya Paluku ebintu bipya si bikadde asobanga yetaloga naye nga kyekituufu kimanyiddwa yasi batuwa biru yaffe tugende awana akabugumu tulabyewo nice place very quiet baka yaffe balogo bagizawe emyaka giri eri bwe nasomeranga balina ekibira awo kozi kyabaseka bano natuukayo nali simanyi nagamba naye ate gwe wali ku kyalo w'abafaluuko wennyini kaliza nayitamu gundi bafumbe abefumbe bannange wali waka Jessica bantwala nga bane Jessica oli waka era komawo bakyalireko bajja kusanyukira mantwala nebuuza wabudde lwoyina obudde lw'esande ojje bambi tukyalireko mu bagenda sanyuka Allah kati muyitawo ne mweyongerayo maaso awo kukyekyo ekibira kyeyabefumbi kati nze kankulagirire bulungi olaba wewali kwavana kati kwavana awo opposite ekikuba ekikwata bwe kiti somero ki ekiweta ku somero ki ye kati mbadde mugenda kyajjukirayo bulungi njukirawo naweerimbula ayira anyways we banyezayo nsobola okumanya nti kati biwandi kati kwavana opposite baida bateekawo amafuta wagalekawo oga petrol station yakatoni opposite ndaba waliyo maduuka kati opposite agamaduuka gabuuke waliwo ekikubi ekikyamaukirira kyebaali bakalakata kati awo siwala okay nga kiri wali supermarkets ate supermarket tutuukayo kati ekyo ekikubi naye wali petrol station yawo kati opposite petrol station kisegete kumpi nali kumpi wali kumpi nnyo nga nabera mubakasa atambulanga nnyo nengekyo si bwe kitibwe kiringa gwe bw'okirowooza simanyi biki bwe nava ebakanga ndi mulwadde ekyamazima
naye mayisi yanakulama naye kati tewalama banyige pensa twala banyige pensa wallahi bakka be bantu abawombeefu. Nabisere hotel kalisizo hana matugubojjera bakibojjera babakuwulira bubi bannaabi nabidongo annange kati kambuuze waliwo eno kilabu endala ekikubo osinga wano eno ye tukyalambula nakutwaje twesalirako eyo mumagezi bannange mwina negye mwesalirako mekana gyesikolidde bulamu tulina gye kaggweramu eyo mubinyanyanyazi byasuuna bbe gye mutigukira zaako wano oba onoonya byansula lumuzi weeziri oba olina mukolo gunaabeera wano fresh air zonna zonna weeziri banaye bobeera wano owulya obulamu bwonna bwonna bukomyewo kafo kalungi kali kamu tewali bireeta okimanyi onzirusizza alina kulaba oyeekera buyeekezi okimanyi onzirusizza etali bimaniire ebyo nebina gyebiri so okujja n'ozannya n'ekibebi kyo nekafu kalungi mweyagalira eno mulya ku ssente kati kambuuza Jessica kati kankubuuza obeeredde nga tonnaba kunfuna ubaddewo waneno kisusu ekibadde kikuleeta waneno kisusu kibiki kisusu bakisuga daddi erako n'omuntu wajja nakwetako out nemujogamu olidde obulamu olaba ongambye nti kati nekasatu kyalambula badde nina ekibuzo kyengenda okubuuza naye nkirese badde ngenda kikubuuza naye nenkireka neŋŋamba ati nakimbuuza mu kifo ekiddako ebifo bingi byenkyakulambuza era kitruth naye neekiriza kyovulaba nkimize kale ndowooza wano tumaliririzaawo tugende mu kifo ekiddako gye twerinnyira kagere gye muttira obuwuka nyanya gye battira ebiwuka naye eddala kati wano wonjija wano oba ontwalawa anti gaye nkutwala gye twesottera eyo mu ebyanyanya bye limuttira obuwuka tugenda simbula wano then tugende mu kifo ekiddako ndowooza ebibuuzo bya kifo ekiddako daithawe nkyalina ebibuuzo bingi nga kasatu kyalina ebifo bingi buli wamu waliwo ebibuuzo byawo bya wano byo biwedde wagambye kozi wano waliwo sawuna waliwo sauna steam everything waliwo gym byonna abagala okujjuza mu kanyama n'abagala osala ku mubiri kange nakapika akaggwayo sikyalinawo sipeesi gwe tokalaba
bakapika kagwayo. Bakapika kagwayo sikainawo space. Okay. Then we move to another place maybe. Okay. Akaganyo kanti kekonze kanne. Abakasana kayitirivu. Bajja munzibira. Bajja kunziba nga tonkutteeko. Si picking ebintu. Kamera. Kasuli omucha weubye. Tigas. Na yezo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma gyokoma nono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo bukwakimpwaja bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma makenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli Kafo kalabye mwe twesottera. Muno mwesottera. Muno mwe twerinnyira. Sembeza akaana. Nti wano webayita batya? Gye bayita sport ayiwe. Sport ayiwe. Sport ayiwe. Wano abayimbi buli kimu. Abayimbi bajja wano. Nze wano wesiba. Oli mulalamu. Abayimbi bajja wano. Ai, sorry. Ako kabala gabeera ku muntu ayagala okudigida. Kekana akafo kaffe mwe twesottera. Ab'ebinyaanyanyaanya. Omutiro obuwuka obwesazaasaza. Kakabi ka mubaka waffe w'Ekyotera district kekana akafo ke. Yani. Mpalanyi aliko. Mpalanyi aliko kati. Tetukigaana nyongereza tebambi. So tula mu kifo ky'omuntu wali olina ky'ogenda kugulawo. It is not something good. Bannange. Kafuo kalabye. Kati mbuulira wano we bwati bw'oba ozzeewo okunyumirwa saidi we wasinga gwe okunyumira omanyi tube kati muyina obufo bwammwe obubanyumira kati bw'oba ozze wano eno bw'otuulawa akafo kaba VIP wano wesiva kana akafo kaba VIP abalinamuko kasente kati ba ordinary bo ordinary mudde eri mu nfuufu yammwe newatulayo bantu nga balinamuko kasente wano wesiva kati eri gye bateeka gye bayita stage bagiteeka eri kati oweeri yalaba atya anti kati oba olinako ngero omanya abantu ba ordinary muma mulina kwesottera wali mama mulina kudda wali wali wapakinze moto era beera bayimbi badde awo that is the place
kutambula kulaba kudda ku nyumya jabanyumiza abeba unafuna ye mukyakaze mudigize akulambuza bifo bisanyukirwamu soseekerezi kozi oli musiraamu fe tuli bakatuliki ngandabye tolabye eki kati nze atali mudigize ojja kuyiga tubayiga biyigi tuli mu new world muve mu olodi world ati nze tuli mu new world tulina ogera n'ebigenda olwokusagala osigalire olina otambula n'omuliro bannange wankubadde nti nno saagala kusigalira nange naye ekyo ekyokukyakala ekyobudigize kyendongo kyakya amazina gannemerawo simanyi kuzina buli ajja mu ndongo nti aba ayina kati mba nnonayo ki kunyumirwa kunywamu kozi oli musiraamu so yonywamu kasooda kati anti kati mwina polisi yammwe munywamu abamu banywamu genda olaba oli awo akulinnya n'okulinnya nga naawe omusota nga nange musota that is make sense nga naawe omusota paka kuwulirawo awo nze ate nze bino ebakadde ebiri bife binyiyawo ebiti izo tubasinga bingi wa gyebiri tina Gemax Garden nakugambyeko Gemax Garden gye obufu obutono nnyo kati babeezo byonna bina ebituliraanye eyo lala tulinayo wanga street tavern kalio katuukamu bonna obufu obusanyukibwamu kati gwe Jessica n'otuuka mu wanga gweosobola okuvaayo gwe nga lwakina olaba gwe wenyumiriza byenkalaba bino ebyaffe ziza amakalira geweese simanyi gwe nti oba osobola otuuka mu wanga n'ova era kakati gwe bakugjayo bakuleze abanze ndi awo nearby naye ndaba buli ekivaayo nti kika mufono tulina bungi lwa mbeera ya budde onoona twetolodwa bufo obusanyukibwamu sayidi eri banaye ndekeki naddala gwe neweyita nabedongo wonna obuli woyita osanyuka busanyuke kyakala ndongo ki anti ffe munaye ffe ebisanyukibwamu byatuliraana nnyo bituleetera okukemebwa tubeera nga buli kaseera tubeera mu kidongo naye kitugga kyeteekamu kati nze mba njagadde nze kujjamu ebyo byonna kanaye soka ombuulire nze wemba nga njagala tukwatagane tukyuse osobola okuvamu eyo embeera simanyi kisinziira kikye tuba twogeddeko nkolagana webeerawo netukkiriziganya tomanya wooba oli awo aye nze era nazze eno nga naawe okimanyi nazze eno okimanyi nti nanonyi kisembayo ononyi kisembayo tulina kyogerako anything about it bwe tulambula ebifo naye nga era kisigala ngaokirowoozaako bagamba oli ku budde you are rushing you want to get someone manyi nawe obudde buba butuwalana okuza alaba gwe akazibu maama nnyabo laba tono bisakaliisizo batugambye muli basezi musera n'emisana batugambye muli basezi kati eyo empewo yaki enfuufu yo nnyingi tujjagumiramu abekalisizo ndaba oba naasobola okweresa ebimu ayina nkyakirowoozaako ebuna kungerera nga maze okudda buli pulayo nga nkuwadde kyewakimi ayagala kuwasa olaba emyaka gitambula olaba ebirevu byonna ebikulukuta benzigwako ebirevu bikulukuta ebirevu byebiraga obukulu waliwo amere ekirevu omuto ekituufu ebimera alina okuba nga era akulirira kati nze nzumeyo nzenna byenkulukuta benzigwako anyways kakirowoozeeko tulabe ebya kirabu ebyo kirabinga ebyo nze mba njagala ngaotudde waka olako naawe bwakuyingira nnyo ate club is not for every day
okirabinga tekubeera kwabu nako omuntu omulamu asanyukako anti gungambye naye mwankootinga bubi omuntu omulamu asanyukako ate buli muntu alina essanyu lye bwe liva kitegeera kati essanyu eryange liva nga nzeeko okulaba ku bayimbi just for while si nti buli lunaku mba ninakujja mu bidongo kitegeera anti era kati that name was named to me because nali njagala nnyo okuzina from day one nga nkyasoma that's why they named me that name Nabidongo naye abantu balina engeri gye bakizimbizaamu it's like oba nsula Nabidongo simanyi that is part of enjoyment omuntu olina okunyumirwamu si nti buli lunaku mba nina okujja mu bidongo tweyanziza jasi thank you ekitegeera anti kati gwe wangambye engenda Nabidongo abantu balina engeri gye baligaziyizaamu it was just because I love music and biseera ebijja mu maaso awo I might sing for you okitegeera naye nga si nti oba mbeera mu bidongo everyday people judged me simanya Nabidongo no I could practice I could participate mu music and drama that's why ndowooza bantuuma erinnya eryo naye tekitegeeza nti nsiiba mu bidongo njagala obbatangazaamu abantu ba media sisiira mu bidongo sisula mu bidongo just I love dancing and music ekintu ekyo kyankwatako nnyo ne ngamba omuntu ono w'ebidongo anaasoboka that is part of someone's enjoyment olwo omuntu agamba nti nze njagala kino mu bulamu kati nga gwe wonyumirwa okubeera nti oba oyagala kubeera waka na mukazi wo nange nyumirako like nga weekend nengerako out nenkyusa ku bulamu tubeera ne depression zaffe naye wabeerako mu bifo ebizanyukibwamu at least you relax tuufu depression naye depression era ebeerawo nga omuntu gwobeera naye yakudamplings it's not like that so obeera nga ndi naawe naye nga ndi depressed ku mirimu gyange aba famire yange oba onfuna si nti oba gwe gwembeera naye gwaleeta depression weka tuba tukwasaganya ebintu bingi okay Jessica kati ku weekend okyakala weekends sometimes si kibi kirungi kuba munawe bulamu butambula n'enjoyment bulamu bwa kiseera naye kati gwe kati nga oyagala otambula nga ku weekends oba oyagala n'okugenda nange oba oyagala kutambula wekka that ogambye mbuki nti wetubanga kati bw'obanga ogenda mu kucakala ogenda out nze kinneetaagisa okuwerekerako oba oba oyagala n'ogenda wekka aye lwaki mankulekera begwa mwami wange oba osazeewo wekaniwa okutu so otambula babiri kati ate nze nga nze wembeera nga saagala it's okay you stay home ng'osigala ewaka nga gwogenda kasita obanga onzikiriza kati nze mba mmanyi biki byogenda okukola nange nze kucakala kati oba gwe toyagala nze mba mmanyi kale oba owulira nga ojje ngenda toli mu mativu then follow me ngongoberera oba owulira tumatidde ti mukyala wange gyagenda ali ku safe side oba nedda ngongoberera tugenda ffenna kati nze wemba nga tekindiimwe ndi wadde mbukuleka gwe n'ogenda bibyo olina okyeteekamu nti omukazi gyali ali ku safe side okitegeera gaga naye naye ansumbira nze mba njagala omuntu bwemba nga tuli naawe netuba nga nkugambye ekintu nti no munaye leero teri kucakala leero teri genda out leero teri tuba nga omusobola okumpa nti no ampadde advice leero tayagala ngende kansigale anti ekintu kyonna kyonna nga wenagamba kigenda nakukaanya nanzikiriziganya gye mba mutuuseeko okitegeere oŋŋamba leero nti ogenda nga like the previous week wanzikiriza nange ndi muntu I can accept neŋŋamba leero omwami wange aŋŋaanye kasoba nga you don't limit me ng'ompaamu some whatever some days neŋŋenda kitegeera ekintu ekyo it's not for every day si kya buli lunaku
Okay. Yeah. Okay. Oli mwetegefu. Let me think about it. Naye. Yeah, okay. Buli kintu kigenda nakuteeseganya. Kituufu naye. Oba olina okunzikirizaamu n'okuŋŋaanamu. Nawe omuntu wafumbirwa, you have to be responsible. Omuntu w'ofumbirwa ebintu ebimu bikyukamuuko. Kati nembadde nzikuba buli wiikeeri nyinza okendeezaamu nemba nga kati labayo kati kambuuzeemu. By the way, kituufu omuntu okuba nga ali mu life egyanyumirwamu. Ne kati nze wemba nsazeewo ne ŋŋamba kati kangule wuufa ewaka oba oba owulira ng'oyagala ssanyuka. Engula wuufa nemba nga ndikuteerawo oba owulira ng'oyagala zina oba kunyumirwa bulamu nga buli kimu nkikuteereddewo awo oba nga tolina walala gy'oyidde ogamba nti nno buli kimu wange yakinteerawo sirina kusagaasagana kati kanywere noba nga togenda ebyo genda awufa zaali zimala singa tebateekawo bifo bisanyukibwamu but here I come and I vibe with my friends nenkyusako ku mpewo anti kati olabe oyinza okuba nga wanjokya osobola okugamba nti nno toyagala sanyukamu n'abantu nze kati nga mikwano gyange gye nnina famire gye nnina nogamba weekend leero buli kimu weekiri leero kati ekitwala out is to refresh our mind novako mu kifo kyobaddemu nogendako mu kifo ekyenjawulo koza abantu balina wuufa mu mayumba gaabwe naye bava ewaka ne balekayo endongo ne bajja barefreshingeko their minds ewaka oba okwoyo ekifo ekimu okitegeera ensonga lwaki tujjako bifo ebyenjawulo tosobola sigala kyekimu ne reasoning ekyukamu anti kati nze mba njagala ze nenkola buli kimu ekyandikwetaagisizza okuva ewaka it can't be gambye ekindeeta out I just want mbanze ku refreshing a mind kukyusaamu ku kifo kyembaddemu ngendeko mu kirala that's why baba babiteekawo ate kambuuzeemu gwe muli oba owulira ng'oyagala kutambula fowe kukunyumirwa enjoy life is short obulamu bumpi kituufu naye aba kirala olina okunyumirwamu kale naawe olina byonyumirwa so oba ng'onyumirwa kubeera mu nnimiro zo buli muntu alina kyanyumirwa yinza okuba nga bwobeera mu nnimiro obeera so comfortable with it wafiri with it anti kati olaba buli kimu mbeera nakyo naye ate waliwo ekisingira ddala waliwo wali ng'agamba bw'agendako mu kisaawe n'azannyako ka volleyball that is it naye obulamu bwe waawulira ng'azannya oba kapiro bakiri nga bwebutambulira kati obwange butambulira mu bifo bisanyukibwamu bannaye badde nkugamba buli muntu alina engeri gyanyumirwamu obulamu bwe gwosa okuba nga ennimiro bwe bulamu bwo nga wabeereyo you relax your mind kitegeera nate nze bwe nzijako bifo ebisanyukibwamu obulamu gye buli kitegeera kati nze n'ennimiro twayawukana kati nze okulima kibi gyendi gwe gy'oli kibi nze gy'oli oba you are free to dig naye nze okuŋŋamba nti ngende mu nnimiro kozikuba oba olina otuteekako abakola zino enjala tezisobola kulima toziraba enjala tezirima kati kambuuze by the way oyinza okuba olina enjala ennungi kituufu naye wadde okugenda okuleeta emmere mu nnimiro okuba emmere ebeerayo the first time I told you I don't dig nogifeshingayo mu nnimiro I can't don't you see my lifestyle sibisobola oyagala bulamu bwe obeeraawo nga buli kimu ekikyo kya mirembe ekimu kinsanga kakeeka that is my life don't you see me ebintu byokakaalukana sibisobola sobola abalife eno ekunyumira nnyo eno gy'oli kirabu bulungi ovaako kano dda kali kati weekend eno ogenda kirabu ki this weekend nayenako ku ambias omanyi waera kale that is my life bwe kitegeeza gwe tosobola kukyuka kati gwe nodda mu byange
bintu by'okulima ebyo era esigambye ng'otaddeko omukozi. That is it. Kati gwe muli owulira nga n'okukwatako enkumbi ogenda wali osima emmere tosobola. How can I hold a hoe with these nails? That is all kulima mukwano. Kituufu mazala toli mwetegefu. Toli mwetegefu kukkiriza kyange. Naye mbadde nkusaba. Beera nga nze onjagala nga bwendi. Njagala nga bwendi. Ate nga oli wa kirasi nnene. Oli wa kirasi nnene kituufu nze nkutedde naye. Nakumanyayo ba kirasi yange. Simanyi nakumanya. Oyo alojja kumusobola. Kyesinga okwagala okugamba. First and last, yeah. For real, I love you, but what I need is that to love me as am I. Will you be able? We continue with our love. I love you, but you have to love me as am I. Classic lady have to love me the way am I. Ozaako okulinnya naye sinaba nywera. Kati obadde otegeeza ki? Kyengezaako okugamba olina okunjagala nga bwendi nabyenjagala. Nabyoyagala. Yes, if you can, we shall produce with our love. We shall proceed. Tujja kweyongerayo n'omukwano gwaffe. Because I'm not willing to change my life. That is how I grew up. Kati nze ate gwe byonyumirwa sibyagala. So it is up to you. Kati nze mba ngenda kukyusa ntya. Kuba nze mba njagala naawe n'oyingira mu bulamu bwange ne nkwagala. Naye nga kati nga naawe oyingidde mu bwange nange n'onjagala. It is on your side. Me have told you that I love you. So it is for you to decide whether you go with me as am I. Okay? It is you to decide. Kati decision making is on your side. You have to decide whether you will facilitate me. Buli kimu kyenjagala, I don't know. The decision is on your side. Buli kimu kyoyagala nze nkimanyi nsobola okukikola. Naye singa nga naawe oba oyingidde mu life yange nga gye njagala obeeremu. Yeah, mufiri with it. To come into your life so long as you have accepted me as am I. So it's you to decide. Simanyi naye. If I think about it, pressure yaki. So kokirowooze. God is prayer. If you love me as am I. I can't change my whatever, the way I grew up. So as you see me, you can just take me to the garden. I'm not used the tool. My life is so soft, I can't dig. Bakozi benoteekamu ssente batulimire emmere. You shall use the little you have. Ojja kukozesa ekitono ky'olina. If you love me, you will proceed with me. Bagamba kyoyagala kikuseeza. Ekitegeera. Oba olina ekintu kyoyagala, whether it is bad oba kikukosa, you have to kigumira. Onywemu olwekyo. Bintuze. Ebijja kutuga. Kati gwe oyagala nze ntambulire gwe ku kyoyagala ekyange okigaanye. Sikigaanye, but I can't manage that situation. I can't manage it. Mbadde nkyakugamba nti emmere bwe baba nga bagireese, abakozi nga bagireese, osobola okugiwaata. Nsobola okugiwaata. Nagambye enjala oziraba. Katata amasanda ganayingira mu njala. That's why nagambye. Only someone
wash our clothes, tutagala mu housemaid ewaka. Kati ate okwoza ku ngoye zange, okwoza engoye ezo zonna. Anti housemaid aba abimalanga. Tasobola na kati ffe nga ffe abafumbira ku nku. Omukazi agenda asobola okuleeta enku, alina okuleeta enku, amazzi, gava eyo ku lusozi. Kisimu ng'ekufudde bize toogera oli ku ssimu. I told you I'm a business lady. Sorry for interruption. Okay. We continue. Twakuleeta enku. Enku kale ffe waffe tufumbira ku nku. As I told you, my life is so soft. Kati nga nze mala wiiki nga sometimes nga siri waka. Nengenda kati nga bwe ntimba mu mikolo egyo. Nengenda ne mala wiiki nga nnaku nga zizo nga siriiwo. Singa kati enku weziba nga ziweddewo nga siriiwo. Okikola otya? Anti nagale, that's why housemaid aba yeetaagibwa ewaka. Me, my lolo is to cook food. Naye sifumbira ku nku. Kati ogenda gifumba otya nga tufumbira ate ku nku? Oh, gas. There is no electricity. Waffe era omanyi kyalo. Tewali masanyalaze. Oh my God. So we shall use charcoal. Ekyo kyonya kirumya. We shall use charcoal. Naye ebyenku muka gumpisa bubi. I'm allergic to that whatever, that muka. It is still, what is muka in English? Anyways, tugendera. Kati kati bannaye nyinza n'okudda ewaka nga tolina na kimu kyokoze jasigoga kati bw'ogamba nti nno tufune omukozi ewaka, amanyi abakozi abo balaba batwetega nnyo ffe abasajja. Kati bw'onoondekera nnyo omukozi ate nayingirira mu birowoozo byange, onookiwulira otya nga ate omukozi yanfaako, yandabirira, yakola buli kimu. Ekyokufaako wendi omukozi ekimukakatako okuleeta amazzi, she has to fetch water, okay, wash utensils, I'm going to cook for you food because I'm going to masanyalaze. I left for you the bed, mulimu ky'omukazi gwakola omulala. N'okubudaabuda me, I'm there for you. Because abeera nga akwasaganya birala natwoleza ku ngoye. As you see me, I can't wash clothes. I told you my life was so soft like an egg. Olikuona ko lyati. That is me. Yogenda mu kibira n'ogenda cruise ne waffe sise n'amazzi. Kati ekyo nno kibaawo. Naye kati ogenda mu shopping kati nga mu katale era shopping ng'eyo genzeeko auto okushoppinga. Wanda kiba kyatwetera omukozi kumana bisinga. The maid can go and shop, or we can go together we shop. I have no problem with shopping. Nekirala kimbadde njagala okukubuuza. Gwe ng'okulembeza nnyo ekyabakozi, gwe buli kimu tokyagala, oyagala nnyo bakozi, kiki lwaki? Anti kozi era sola bikola, singa mbadde nsobola bikola. No need for maid. It's because I'm weak. My body is weak. Edda, olaba mulimu ebintu ebimu nga twandisaanidde tubikole wadde nga tubisobola tubigezaako. Anyway, I will learn. Emoja geno njigiriza mpola. Slowly by slowly, I will learn. Waddeyo jajiga. I promise you to learn, but not all. Chesi za kola, I can't fetch water. Maybe it's sola kuyiga. It's like fetching water. Doing what? Fumbira kunku. As I told you that I'm allergic. Ogo kuba kufulumayo. So fumbira kunku. Nenge bisigadde, we shall learn. I shall learn slowly by slowly. Kati buzibu ki obwo buli awo mu kufumbira kunku we? I told you I'm allergic. I have some allergy. Omuka buba bumpisako. Yeah. Kale abakozi kati we tunafuna omukozi nga ye
nga naye takala ebimu ku ebyo tabimanyi naye ng'amanyi ebirala byonna ate atamanyi tuba tuleeta waaki lwaki oba gye bali munaye ng'abaana baba you have to bring someone who's capable of doing home activities ate atasobola kukola tuba tuleeta waaki to spoil our money. So byebyo simanyi anyway. Think about it. The Gambia, if you manage me as am I live a soft life as you see me. I'm weak. Naturally, I'm weak. So even to you, that is me. So think about it. But there's no me, I love you. If you love me too, and you'll be able to facilitate me everything, I'm here for you. They are there waiting for your decision whether you are taking me or not. And they will contribute for us for our wedding. So it is you to suggest, to decide. Kati ebyo byonna byonna babirowooza oba bisuubirwa naye ng'ate omuntu gwe njagala ate nga ye mbeera ze ziri walala kati simanyi mbeera ze endala buli kimu kale sometimes twerekereza bingi otuukiriza okuba kuno kyotuukiriza ekirala so you have to first live bad ebintu ebibi byondabako. If you love me, you have to just accept me the way I'm like. Sere ebisinga tosobola kufunira muntu ng'ali perfect, so erabirako ebirungi byonna. The more time you spend with me, you shall see the good deeds and the bad deeds for me. Okay. Kangenda kisooka nga nkira kyo kiteeka side naye. That is my lifestyle. Ulamu It is so hard. Bukalubo. Feel free. We shall learn each other. So long as you love me, then we proceed with our wedding. And people are there, they want us to be together. So it is you to decide. People are there saying they will be able to contribute for our introduction wedding. So it is you to decide. I live a soft life, Munange. I can't manage things for hustling day to day, going to garden. I can't manage. Kati kambuuze. Kati nga gwe oyagala soft life oligowa soft life yo kati mulimu ki gy'obadde okola gy'okwasaganya? As I've told you, I live a soft life. I'm just a slave, as you see. Just based on media. That is me. I'm a slave queen. I'm a slave queen. Yeah. That is me. Kati wemba nga njagala kufuula bize ng'olina omulimu gw'okola nga nkutadde ewaka nkututte ewaka ne nkukolera omudaala nga guliko ennyaanya, butungulu, bunzaali ng'obwo nga tusuubula ebbokisi noba ng'okolera awo ewaka ne nkuteerawo enkejje bazaagala nnyo ewaffe eyo. Nawulira byayogerako. Ne nkuteerawo enkejje noba ng'otunda enkejje. Me, that's the queen. The sun trying to burn me from there. I told you that. I lean on what I told you before. Because you want to gam. So I can't hustle. Njagala also business. Okitegera. Ebyo kuddawo n'enjokyebwa omusana. Anti I told you that I live a soft life. Anti kati olaba nzo beerawo ng'ate oyagala simanyi olusero naye ng'ate nabyo nga togisobola kuba olusero yeetaagamuuko amaanyi yeetaagamuuko kubanga toli sireya. CEO, I can be with my workers. My role is being a CEO. Just to manage my job, others when they're working. At the meaning of CEO, the full meaning of CEO. Like someone, I'm going to learn the business owner. I better CEO.
kale naye kati naye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.